neba ngambye wanumbi kumacha ku soloti okedde kunvuma fulumazi okedde kunvuma ekisooka tell a friend nti ntuuse mala okuwa fulufigo n'ebibye mala okuwa fulumazi ebibye fulufigo omuntu wakwesirikira olowooza musiru olowooza otegeera nnyo naye nga totegeera obadde ku soloti n'oyo musiru munno senkubuge fulufiga n'onvuma maze ebbanga nga fulufiga nakwesonyiwa naye olabika oyagala kummanyiira kitegedde fulumazi fuluminyo okusumululira ondabe ekisooka fulumazi oyogedde ebintu bingi oba fulufiga leero sigenda kuvuma nyenda kubuuza bibuuzo byange fulufiga leero sigenda kuvuma naye nyenda kubuuza bibuuzo kubanga ekikusumbuwa butasoma ekikusumbuwa butakola ki butasoma fulufiga ekisooka taata w'omwana yaani taata w'omwana gw'oyina yaani kubanga oyo mwana wa simpoke fulufiga taata w'omwana yaani kyekibuuzo kyosooka ebibuuzo byonna fulufiga byombuuzizza ng'oli ku soloti kankubuuzeyo ekibuuzo ekisooka taata w'omwana oyo yaani gw'oyina si mwana wa simpoke DNA results zewakola ziriwa fulufiga DNA results z'omwana we zewakola ziriwa kyenjagala okumanya fulufiga sooka otubuulire taata w'omwana yaani omwana gw'oyina oyo mwana si wa simpoke DNA results zewakola nga toziraga nsi tulage ebyava mu DNA fulufiga tulage DNA gye wakola ebyava mu DNA oba oyo omwana gw'oyina si wa simpoke fulufiga leta court judgment leta judgment ya court wasiba simpoke ng'okimanyidde ddala ye taata w'omwana oyo gw'oyina DNA results zirete nze fulufiga nsirikidde ebyama byo bingi nze muntu gwosobola okusembayo okumanyiira njagala oleete DNA results oleete ne court judgment oba oyo omwana si wa simpoke DNA results fulufiga nga toziraganga nsi lwaki ozoogerako bwogezi jjayo DNA oziraga ensi oza simpoke yali musiru ogamba nti oyo mwana wuwe ekikolwa bw'oba fulufiga teweebakako ne simpoke lwaki wakkiriza ogenda ku DNA owali okkiriza nti ekikolwa kyaliwo fulufiga ekikusumbuwa ekikubuzizza emirembe kwata omwana wo gwe wazaala omutwale mu kika kyalina okubaamu mutwale wa simpoke kwaga yekitaawe emizimu gye gikuliko fulufiga tuvula ng'ogaanye okutereera ogenda omanyiira abantu fulufiga obuukira abantu abatakuliiko wano ovuma bakasuku ovuma basayimo ovuma baminisita fulufiga okyali advisor tebakugjaako dda ku bwa advisor olina omusirikale akuuma njagala fulufiga okuba ekifaananyi ekyo eky'omusirikale akuuma okyali advisor okyali advisor njagala obuulire ensi fulufiga okyalina emmotoka ya gavumenti totambulira mu Norway enkadde muli shafo y'abadvisor gye baasoma fulufiga mwoli bakulekera emitwalo 8 fulufiga tokyali advisor
na appointment letter togina bakujjako kasagalo demo kulimba nsi mboli advisor wa president full figure tokyali toyina na musirikala kuuma utambulya munuwe enkadde Babalanda atwala ba advisor minister omukubira amasimu agakwata omukubira amasimu agakwata full figure sagala wefuule kyotali bakugoba dda mu government Babalanda atwala ba advisor minister of presidency tomukubira amasimu tomukubira agakwata prime minister Nabbanja tewamuvuma ati gwe amuleta tomukubira amasimu agakwata oyinza n'okuyita gwe ku geti ya Nabbanja gwe full figure buli omu yakukoowa mu 70 yagoba njagala mpe ekifaananyi kimu ng'oli ne president mu recent days omanya appointment letter full figure ze wakasaba okulaba mu 7 wali ozzeemu okumulaba gwe masiikini gwe mazigambizi obeera mu kuba masimu mu bakulu bonna bakoowa olunaku masiikini gwe fulumazi lwe wavuma honorable bali omunsi full figure ba minister sigwa balonda n'emirimu gye bakola nga president agiba watasoka kwebuuzaako gwe gwatalina bbaluwa ya P7 gwe ogenda omanyira abantu ogenda obuukira abantu n'ekyo kisenkubuge ekyasoma diguli y'amazzi kino olaba ekisajja kisenkubuge kyalimu amagezi senkubuge yali musajja ategeera ng'okirabire ddala kisajja kitegeera because senkubuge yasoma alina masters is a writer naye otunya programu yabwe ne full figure ya solot n'otegeera nti tusomera bwerere senkubuge is a definition of an idiot kibeere uno kisirika ebinyo mu programu kisekugere kisirika ebinyo era ddala kituufu wasoma diguli y'amazzi olina masters in mazzi because a man like you senkubuge you have to take care of the show ne ka programu kamwe kafuka kwako lero wembate muvumye kasuku enkya muvuma saimo lero wembate muvuma ba minister full figure y'abalonda nze nkubuuza bibuuzo njagigalo nyanukule ebibuuzo byenkubuuza fulumazi full figure ina office yesangibwawa kusula moto zigimulira amayirungi full figure office yesangibwawa buli advisor bamuwa office ku Kingdom mu Kampala ebibuuzo bino gwe wabimbuuziza kati ndi mubbi kuddamu fulumazi full figure ina office omanyina okuwandika erinnya lyo wasooka n'okola office emakindi n'oyita ab'amawulire bwebasiige rangi full figure toyina mulimu bakujja ku bwa advisor wano kusaasira ali tagenda kusiba ne weegayirira full figure weerabidde bw'oba ogamba nti amateeka tegakola lwaki Catherine kusaasira ali agenda kusiba full figure tewafukamira ne weegayirira oluza twerabidde full figure Catherine kusaasira ali tagenda kusiba tewafukamira hasi ne weegayirira full figure oli mutiitiizi toyina magezi you are prostitute oli malaya wano wasiba basimpoke nosiba taata w'omwana wo omusajja gwe wazaalamu omwana bye bitambo ebikulemeddeko full figure sente zikubuze kwata omwana omutwale wa simpoke kubanga ye taata we bw'oba wakana nti simpoke si ye taata w'omwana we leeta DNA olete ne court judgment njiina wano omwana wa simpoke njagala full figure leeta bbaawo leeta wadde ekifaananyi kya bbaawo wano olina omusajja full figure taata w'omwana leeta ekifaananyi ki bw'oba ogamba nti full figure olina omusajja ensi yali erabye ku bbaawo full figure tolina musajja simpoke ye bbaawo ne bw'onaamwegaana ye taata w'omwana wo bye bitambo ebikulemeseza okufuna sente wamala okukwata akaana kabandi kasimpoke DNA nga wagikweka leeta DNA full figure gye wakola ku mwana wo oyo omwana wa simpoke toddamu nakubuzaabuza bantu njagala aleete DNA results bwe ziba nga oyo omwana gwalina si wa simpoke full figure njagala tugende empola nakanguubi okyakola mu gavumenti mu listi y'abadvisor weerabamu gye baafulumya walimu
walimu walimu toyina wadde omusirikale bagoba wadde wakasaale bakulekere mitwalo 8 gyofuna fulufiga toyina wo office badvisor bonna bali ku Kingdom mu Kampala gye babateeka gweyeriwa eri kusula motors gye mulira amayirungi wagambye mbo mukuru wange hamu yampa amaduuka yagampa mukuru wange hamu yampa amaduuka kikuluma yagatuwa omanyi lwaki yagatuwa kwaffe tuli family ye teyatusanga mu Kampala ffe tuli musayigwe ate hamu abagenda okukola ekintu teyebuuza kuggwe mujjeeko akajanja okitegedde amaduuka yagampa era kyakuluma mbu hamu abawaati amaduuka oli muganda waffe hamu muganda waffe musayi gwaffe teyatusanga mu Kampala nga gwe so kakati amaduuka gajjeemu ye family yonna yajiwa ne maama wange yamuwa kwa maama wange era maama we okitegedde nakangubi akakamanyiro n'olwo olugezigezi lw'oluyita kiri ekizimbe ky'ennativubo si kya nnyoko so you have no right to even ask mbu lwaki baatuwa amaduuka ga family yagatuwa kubanga atwagala era ina ensonga lwaki yagatuwa era nze mba nyenzeyo tetwogera nakuggwe twogera ku byaffe bya family ekyokubiri wagambye mbu twagala kubanga yisima omanyi fulufiga nze ndi mukuddamu bye wayogedde mbu twagala kubanga yisima fulufiga tewali amabugo ga yisima waziika fulufiga tebakuwa sente oziike yisima waziika sente tewazirya miliyoni 4 nodde salama n'oli embizi buli omu akimanyi fulufiga ali toyagala mugenzi yisima tewamwogerera ebigambo mpaka wajja nalweyiso fulufiga tewayogereranga yisima buli wamu nga toyagala afune sente mu gavumenti isima n'avaayo n'agamba nako fulufiga olina omutima omubi isima we yafa wamuziika kikazigwe obulogo obukujjudde fulufiga waziika ku isima tebakuwa sente ogenda oziike n'ozirya tewasooka gamba mbu bakweseteza babuloga bonna waliya sente kikazi fulufiga toswala n'amabugo ga isima wagalya ate n'omanyiira abaziika ninga buli omu akimanyi fulufiga wali toyagala isima era isima yagenda okufa nga mukwatagana wali amabugo nisete z'okuziika n'ozirya fuluminiyo fulumazzi wagambye nti General Damulira yampita General Damulira is like a father to me masiikini gwe n'amafuta genkozesa yagampa manyi fulufiga weefula nnyo amanyi nga tumanyi n'amafuta gennwa General Damulira yagampa kati kikulume General Damulira tampitangako kunyumiza ku bintu mbusibanya mbutaatawo mbwanvuma mukwano fulufiga fulumazi fuluminio jangu tukufefe fulufiga jangu tukubire General Damulira tabani gwagendo soko kwata fulufiga nze nawe njagalo jje wano tukubire General Damulira tabani gwa soko kwata nze nkola ne General Damulira mutaka I work with him in land nina bye sosola kugambira wano gwe mazigambizi pa n'okusomera tewasoma I don't have to tell you kati nuna amafuta nganwa gampa era genda mbitabo ojja kulaba nga nwa amafuta kati kikulumye General Damulira yakwata sente naziwa ne daddy era ba mikwano nnyo kani ekitugatta tokimanyi omanyi fulufiga oyina omuze gw'okuyingizaamu abantu gwe bakuwagaliwa ndaga gy'onwa amafuta agago bakuwagaliwa wagambye mbu tata wange mbu yanfunira omulimu gowaliwa fulufiga kitawaliwa fulumizi kitawaliwa
Obeera ogamba mbu taata we yafulira omulimo gw'owaliwa. Lwaki toyogera ku wuwo? Full figure tuwalana. Waliyo yagala kuba Tamale Mirundi Senior, waliyo yagala kuba Junior, tosobola kubeera ffe. Eri gavumenti wagitusangamu. Wagitusangamu era wagitulekamu. Fulumizi watusanga mu gavumenti era watulekamu bakugoba kubanga tukyali advisor. List ya fuluma mweri mawulire. Ofune emitwalo 8. Emotoka ya gavumenti eri wa motambulira. Oli munnu wankadde luli yakuba n'ebigennowa. Ogenze mbakole mpe motoka ngani agikuwa gwe mazigambizi. Anenzo kuwe motoka ya gavumenti gwe. Waleze mukulaba ku Museveni gwe. Umayine Museveni wafanana baba kowa. Full figure gavumenti ya kowa. Kakati obera okusoloti necho kisenkubuge mbovuma gavumenti ti president yaddemu akuyite tebajja kukuyita fulumazi. Agamasimu gokubira prime minister Nabanja n'okubira minister Babalanda tebakwata obagambe ki buli omu yakwetamu buli omu omuvuma full figure ovuma buli muntu kati kyali kikuvumya Lozimero Senende tokola ku secretariat y'NRM. President waba yateekawo Lozimero Senende n'ateekawo ne mukyala Adija bajja kwesootinga sijokola full figure lekerawo okuyingira emirimu gy'aba minister sigwaba wa assignments tewasoma oliawo okola bwa malaya n'omwana tomanyi obeera otya mu nsinga ne tata w'omwana wo tomumanyi omwana wa simpoke omanyi ne kuba erigende wa prime minister gwe wamuvuma wakwata Nabajja n'omuvuma wano mbo gwe wamuleta gwe waleta prime minister fulu mazi fulu minyo fulu matako tujeka akamanyiroko obera okusoloti necho kisenkubuge kijjudde amazimu mutwe ikiji kyali kitegera kisenkubuge tulakati kigenze kifa bwe kyesinise ebinyu evayita senkubuge umusajja yali yategera wesema one kuba president kati you are talking in nonsense. Nawe nukizo kola nogo necho kifulu figa taina na baluwa ya mujiji obwavu bubakoze bubi nnyo senkubuge twetuza senkubuge bwe tuli gambako finga abana batoli kitegeera nti owe musse nene basegawa bagambako bakulu banno nze respect segawa be bantu be watendeka ne it's a disgrace okwati senkubuge otula mu studio yemu ne full figure notula mu studio yemu ne full figure ataina na baluwa ya mujiji ngabana basomye mass communication we baliwa na bana bagenze makerere baina zidiguri ku mutwe sekubuge tusobola kukola nabo. Chekirala kye wagambye empe ekitabo kyange kandeeta ekitabo. Tewali full figure gwina mu government. Mbusimanya mbusikola ku ministry ya nyoko gwatasomo ogambeze yasoma omanyi bayita appointment letter gwe fulumazi oyina omulimo full figure ina office obokera ku soloti kwasamirira na kuwayo busente bakuwe emitwala 3 okolera emitwala 3 otunyumiza simanya amasasi gabo jingo twagagana tukola mu police olinga amazi amasasi gabo jingo twagakiriza ne tukagana tukola mu police bujingo tamanyi side jeri mmwe nyini gwe ne senkubuge mwabajja ne mwogere ebyekisiru mbo musumba ina amasasi mugongo galiwa lwaki temugalagansi amasasi gabifaananyi because you and senkubuge full figure gwe ne senkubuge mwabaleetera bujingo obuzibu okugera byo mutamanyi because you are idiots muri basiru ne mujja ne mutaliko okugera bitaliyo mbo bamukubye omukono omusumba yenyini navayo nagati bannamukuba ku mukono kwaliko kanula. It's senkubuge we started these games. Hemena mumaze okusiriwala muloza buli omwaja kusiriwala gwe fulu mazi fulu matako fulu mamana fulu manege nze toddamu kumanyira sigwa mpa byenkola wayocha mu government okyala bana jeno mwozita kusa fulu figure jeno mwozita kuwanga ku sente de yosome n'ogwe ebigezo jeno mwozita kuwanga ku sente n'ogwe ebigezo fulu figure
bachi wako sete chechikazi mbuchideyo chisome yagwe ebigezo tamanyina kuwandika what is a boy chigenze wa jeno njagala kuddayo osome bichigwe ere bigezo wabigwa MK project ngato kyagirimu babadde bakola ekibiina wabaddeyo bakwadde wadde entebe nabo wavuma Andrew Mwenda oyinza okuvuma Andrew Mwenda noloza muwoza ajja kwagala ate oliko jaawe full figure tutegeera oli mazinyo oli mazigambizi wayokya dda wayokya singa toli ku soloti singa tofuna mitwalo 3 ku soloti kovumira abantu kyaddayo mbo kyagala kusoma bakuwa sente full figure jeno muwozi yakuzaayo osome n'ogwa ebigezo nga n'ekigambo boy tokimanyi walina kuddayo mu nasale wani mge njaga kuddayo mu nasale tandikireeyo bano bonna babajjo basomi bajjo tali mu kusoma butasoma full figure bwe bukusumbuwa tewali akuloga wano twali mu Arua no postinga nga tuline MK project mu Arua wagenda ku page yo katino kankubulira lwaki MK yakugoba full figure wagenda ku page yo no ganti motoka ze batambula nazo maalo bejarabye bwe nkubulira nno bye bakwogerako gwe masikini tuvula no bwa advisor babo kujjako kumanyira banene wagamye nze ne tata wange tuzannyo obubadi full figure ja tata wange mu mbozizo remove my dad in your stupid mouth nja kusanga nkukube nzo manyi one time nakulumba ku kusoloti yawo jatata wange mu mbozizo full figure ojo mwogerako omunyiga mu bibozi byo kubanga omuwalana wali oloza nawe jeno muwoza agenda kuyita kuwechifu they don't want to work with you gonaba wakubira my dad was there ngaba forming a party the patriotic league general muwoza akubira tata wange direct they talk gwakubira oli so lugezigezi president Museveni okyamulaba abantu bali mu kufuna mirimo wamma bantu betegeka gosigadde eri kusula moto zije bakuleka Mirundi because toina kipya nti bagala kuwemula full figure kotet wobuwe mutakyatambula funa ye kipya bakusasira bonna bagaggawadde gosigaddawo vuma bantu akuwaye 2 akuwaye 3 muri mukulya ku bulango nabadde nawe ewa Esther beauty biki nga tuli ku seteze mu metwala 3 nawo okolerera 3 full figure ya ku bulango toina mulimo njagalonda go musirikala kuma bakasuku bonoba walana wauli anti kasuku azimbye nyumba no muwalana wauli anti kasuku azigulidde mukyala we motoka Subaru era no muwalana wauli anti sema gwe full figure wo kuwalana ani munno toina munno tufura buli omuja kweta ma because full figure toina mukwano you are an illiterate you are an idiot you don't have an office bali buluze basobola kuyamba odidde omwana wa simpoke omutumye muhozi nga wali mujjako tebagamba oli mujjeko first family Natasha muganda wange siri walira mulinga muganda wawa tobanyina je bakuziko oli wano wesiba ku bantu bosanze mu Kampala ate wandijjukidde nnyo full figure je wava eri mizigo wali malaye Makindi anikati je yakujja ngoli mu restaurant omuka gonna gukuyita mu mbogo anikati ye yakuleeta nabera wamala n'obeefuulira gwe musaani munno oyinza vuma kafuko full figure oyinza vuma kafuko ngani kati ye yakujja eri mu bamalaya full figure ni yali akumanyi oli muyimbi oyine nyimba mmeka mboli muyimbi oli muyimbi full figure oyine nyimba mmeka you a prostitute that's where you belong full figure oli malaya jogwana era joliba mirembe na mirembe newe watuka ku ntebe nene okutula n'abalangira you went back to prostitution nowe bakakusimpoke novayo notandikoko omwana simpoka inzo kuwayiriza omwana wa simpoke leta DNA results ngato ziragangansi leta court judgment
mboli advisor waawo erinnya ly'omwe eriri mu badvisor oyine motoka ya government badvisor tatanga ine motoka ya government n'abasirikale ayina mbu advisor otambulira munno wankadde mboli advisor werimbire eyo nawe mu batakumanyi osiba okubira wana abantu amasimu bane mu nnyambi teri akyakuyamba bonna wabavuma ate kasita wavumye ono minister bali omunsi mu bantu full figure bwe wandimanyidde bali omunsi mu jemu. That man has handled more than 3 ministries. Kakamanyiroko ojobulira abantu ebyokola. You belong to the streets. You are illiterate tewasoma. Toina mpisa. Ngani ayinza okugwe gwatamanyi na tata wa mwana gwe. Omwana wakamuga bambasajja bana. Kwata omwana omutwale wa simpoke toddamu kutwasamira. Rotten as you are. Wagambye nti twazanya akabadi ne tata wange nti tugende ewa genocide full figure wakalaba genocide mirundi emeka mpaye ekifaananyi ngoli ne genocide in recent times. Let me tell you magoti guno omwezi gugenda kuba tegunaggwako ojja kundaba eggulu wali otutekewa genocide gwe umanye mirundi jenyenze yogwe umanye assignment ze nino okuva gyali. Do I report to you gwe fulumazi fuluminio bwe twagenda wali gwe twagenda ewaje oliza twakagenda omulundi gumu kati no guno nga tegunaggwako this month before it ends ojja ku you are going to ebifaananyi ojja bbira otegedde ze sirire vozo fe January atwalidde komo bayimbi twagende wa General Sale sigumu sebiri data wange ne General Sale beera bidadda mu nsiko fuluminio. Let me tell you fe tuli ba ku street kuva mu nsiko nakwata milioni 3 nazituwa yali azikuwaddeko full figure wagendera mu yololo gw'abayimbi fe bakwata sente ne bazituwa emilioni ebyo 3 kwaliko ezizo kisenika amanyo kiringa amazi kijja kinkomba mu matako bwe gokomba mu matako omumanyi fuluminio neguno omwezi nzirayo nitweggalira mu nyumba walera bekogwe ku genocide ne mwegalira mu nyumba omanyi bye twayogera bwe kugamba totya gwe masikini gwe fuluminio toyina kyoli ayinze nja kusanga nkukube nja kusanga nkukube fulumazi nja kukuba nzituddamu kumanyira wasigala ku soroti ne bali basenko boge mbutuzanya obadde twetaaga okuzanya obadde okulaba genero tunoolira embizi eno embwa eno toyina kyoli bono wavuma kusaasira n'ofukamira ne weetonda omala okuvuma abantu n'odduka mama fiina babano banvuma owakula entalo n'omala n'okuba amasi banzira banvuma ku luno tewali gy'ogenda kuloopa ggwe kyalya kuvuma bantu nze neetaaga okuzanya obubadde nze okulaba jjeno nze ndi adapted son we mbwe motoka mbwe hamu ye yajingulira hamu muganda wange byampadde obimanyi nze hamu mubuuza nfukamidde is my brother I respect them ne yasin kaguli musayi gwange nze bw'okwata ku hamu seetaaga na kunkubira simu nkwambalirawo because it's my family kuza ffe tuba tugenze waamu tusaba appointment ojja nyine mbwe baatuwa amaduuka baagatuwa obwo obulogo bweye emindi gy'ofuuwa full figure ojja onfuuyirako emindi gye wafuuyiranga Isima wano watambuliranga ku Isima nga tomwagala nenga Isima talina kye yakola nogende wajjeno nalweyiso n'omwogerako ebigambo buli wamu Isima we yali ajjanga sete ng'ogenda oyogerawo ebigambo oyina omutima omubi full figure wano wawulira nti Kasuku afunye ku sete watandika kuvuma Kasuku nenga Kasuku yali akoze eki bantu botasiima gwe buli full figure buli wowulira nti omuntu yafunye ekintu kikuluma because you are illiterate tumanyi ati tuyagala kumanya nti tumanyi wali ofunye omukisa nga President Museveni yakwagadde wali ozeemu omulaba kubanga owemula
President Museveni takolagana na buwemu aina family aina abaana bayina bazzukulu be bakolako dda report ya intelligence kati full figure kankubulye they made an intelligence report about you ne bagamba president oswaze ekitiibwa ki they made it Ndiawo oli mu batamanyi mbuwejinga jinga mbuwefera fera kyali kikuvumia mukyala Rosemary Seninde ukora ku secretariat oba mukyala Dija Namyalo president yamuteekawo national coordinator Rosemary Seninde naye ayina emirimu gye president ajja bayita Nechi buli wamu fulu figo yagala otekewe ennyindo zo ne mu byotamanyi sigala ne musiru munno senkubuge both of you idiots and that's where you will be oja kufira ku solo tingo fune emitwala 3 nze nchakola programu z'engambo ebyo bugagga byentuddeko gwo bimanyi gwe masirikini gwe malaya atamanyi na tata wa mwana gwe nawe yasaba mu bantu mboli president advisor wawa let appointment letayo Fulu figure later appointment letayo kwesent oboli advisor bakugoba no musirikali yayakuma bamutwala kira okwerimbira ku bantu bakubira minister Babalanda bakwata minister Babalanda kubwa bize bwabira kakwate gwe banange nebi ugulu mwewadde obutebe geno manyira basayimo omusingaki Fulu figure sayimo omusingaki oli munno wa UAX osula makindi muzigo amakago nga togatulaganga gwe fulu figure izo Zimbabwe ensi notagiraga where is your house azimba go walana gamba bawo simpoke akuzimbire nyumba akana kakulya simpoka amalo kuli obulungi waliwa akera kubachara gantu omwana wenga siwe leta results za DNA ozirage ensi oboyo omwana goyina siwa simpoke vamu kumusiba abasajja mizimu fulu figure gye gikutambulirako ogaba oti omwana watali waabwe nga tutata omwana wamma yavayo nagati omwana wange tulage kifaananyi kya bawo fulu figure bawo yani oli malaya you a prostitute you are Kindo wala na buli omugwa buli omu ogerako buli omu manyi nze toyina gye wali ontutte kati wali olowooza ojja kulipira ke project mama balinga bako okuva jeno muwozi bwe yakuwa setoddeyo some n'ozirya n'ogwa ebigezo balina kye bakwagaza gwe kuba bali bagala kuyamba nga bategedde tefulufiga ekikusumbwa butasoma you are illiterate gwe kenyini we wako bujulizi tu wakuma mu P7 ate oba otya mu government musimanya mulekerawo kuvuma abayimbi fulufiga oli muyimbi oyina nyimba ki tuyita abayimbi nga naawe ojja sirani swaitani mbwa zaako kyalo kiwununa nga mpuuna malungu tuyita abayimbi nga naawe ojja kiri ekiyimba kyewakola shuri gazunga nyenda gaba kumaze waffe mbu naawe oli muyimbi we tubanga tuogera ku bayimbi fulu figure sirika fulu minio fulu mazi keep quiet you are not a musician toli muyimbi toli era toliba oli malaya mbo ameri ya nambala yalopye junior mukoti olinga amatako gwa ameri ya nambala njagala ondetere wano summons za koti ameri ya nambala woba mukazi nga fulu figure bwe yayogedde njagala ameri ya nambala ondetere summons wano tugende mu koti ondabe gwa ameri ya nambala nkulina ko obujulizi wano final number walito yagala oli omusajja wa payini ameri ya nambala walito yagala musajja wa payini nga mwekwana noli omusajja wa payini omugagga n'omwononera amakage mbuwefula mbuokola mu chachi gwa ameri ya nambala walito kwana musajja abandi n'omwononera n'amakage oyo fulu mazabi manyi ameri ya nambala nkuyinako wino mbukubanga mbonagamba mbu ameri ya nambala teyanyuma yanyuma
jondetera Ameria mubalese summons bazilete de gwata sobola kusoma full figure. Can you spell even the word summons? Osochi wandika mu luzungu summons wabisoma mu lulimi ki lwaki Ameria nambala waba yali agenda kutwala mu koti lwaki summons teyazireta wano akigezeeka ndabe gwe mukazi gwa Ameria nambala nze tuddamu okumanyira wabbo musajja w'abandi nga mwekwanirawo omuloje nakulabye wansi ng'emmotoka yoje kweka nomala okono n'obufumbo bw'omusajja ate kati oli wano mbukuba nagamba mbu wanyuma ku mukolo era wali tunyumye ebyo biwivu bakyabyambala ebyo ebyalayisi ojja nnyini otiisatiisa nze Juni yagenda mu kooti toddamu naawe kumanyira mbu simanya mbu Ameria nambala yazze wange ajje gwe fulumazi summons azirete wano ekyo kikizi kya Ameria nambala n'okumanyira kimanyira wakukutanga n'omusajja n'omwononera obufumbo bwe bino ebikazikazi mbo kyekyakigaalo mbo simanya kiri mu Yesu twala eri obwenzi obukujjudde Ameria nambala ze tuddamu kumanyira nenekuwa ebyo bikazikazi okumanyira ebyo wagenda n'oyambala kiwiivu nekugambako ti tewanyumye wali onyumye Ameria nambala ku sente zolina wali oyinza okwambala ebyo biwiivu yena afaanananga mama wakonera kwena nze enjiyita nakugamba Ameria nambala omukolo gwo gwali mulungi naye tewanyuma mbukatedese mu kooti siranye oleete summons zirete ompe n'essimu y'omulamuzi gwe bw'omala okundopanga ompe essimu ya my lord of justice nga mukubira nga mugaye ekituufu teyanyuma Ameria nambala oli mubbi w'abasajja obba abasajja babanno wano wabba omusajja ku payini musajja mugagga fairo sigina wano ate gwe Ameria nambala tontankuula mukazi gwe tontankuula manyi muloza we mubaamu n'obusetesete mujja genda nga mumanyira abantu nga mutiisa buli omu nze tamale soogera kintu nga siina wiino nze miso nze piso nze aso nze naye njogeddeko ekintu ky'obulimba nze ngenda okwogera ekintu nga kirinako obujulizi Ameria nambala kikazi gwe kiringa empumumpu take me to court